Poliisi yajja emirimu gikola agikoze n'ebintu n'abyoza naye amazzi agagyewa nga tumusanze agenda ku luusi. Wabula nange binsobedde kuba ndaba emirimu egisinga gyonna giwedde. Ate bwe tumusanze n'ekidomola nga adda ku luusi n'endowooza nti oba talina mulimu na gumu gwe yakoze agenze leeta amazzi kola mirimu. Naye ate emirimu agimaze. Naye nze ndowooza amazzi ayo kagasabiriza neiba oba si ekyo nga yaleeseeko dda ne gaggwaawo ng'azzeeyo kunona malala. N'ekyo ky'oyogedde kyandiba ekituufu. Yandiba agasabye neiba. Anyway kasita emirimu gyagikoze waka walabika bulungi. Leero kikoze kibadde kikozi bambi kize emirimu. Emirimu kigikoze naye mbadde nnyina kye njagala okugamba. Ate ki? Kanjije. Biro lyawo. Tonneeraliikiriza nga kibi. Totya. Kino ekiwala kiŋŋamba ki? Ate kitera kuba na bintu by'amagezi. Kaakati mbadde njagala nkuwe ssente za rent zino. Mwezi teguweddeeko? Leero ng'okozesezza obwangu akasente wakabbye kwani? Lwaki muyina endowooza nti buli kimu omuntu aba alina kubba bubbi? Ky'ogamba sirina mikono gisobola kukola ssente. Gwe nga bwe nkumanyi bwe maana emyezi ebiri nga nkubanja nga tolina zisasula. Toyinza bba ng'olina emitwalo 5 kati. Munnaye Katonda ateme ekkubo we eritali ebintu ebimu bigenda bikyukamu. Nkwata ggwe ssente zo. Vani. Wanje? Ate endala ziri wanga giri 2 kitundu nga girina B5. Giri 2 kitundu lwa nsonga omutwalo gwe guli gwenneewozeeko nga tuli mu saaluuni kati gugatteko kuno nagwo guli ku za rent. Wambadde ng'okwewolako sigambye nti ngenda gukuweerawo era tegulina we kukwataganira na za renti. Nkugambye mpola omutwalo ne sigambye nti weziri kati oba ziri waka. Toyinza binkola ku ssente za renti. Gwe weewola ku muntu ssente nga okimanye waka teziriiyo. Lwaki wabadde okimanyi nti ssente teziriiyo lwaki wazinneewozeeko ate nga nze mbadde nabaliridde eddanga ezo ssente ze zimu ku za renti. Olaba Vani ebintu bikyuka. Otuuka mu sawuni nga kyoyagala kyalinnye ku bbeeyi kati gino emiguwa. Babadde bagiseera. Manyina okugamba onyambiseeyo omutwalo. Bw'omanyanga nti toyina ogenderanga n'ekyo ky'oba olina obadde waddembe okusiba enviiri ezijja mu ssente z'obadde olina. Dr. Eva. Wanji nakijoba. Sibiyatano Dr. Eva. Bulungi nakijoba oli otya. Ate nononyeyo ki? Dr. Eva wedda nkunoonyeza eddwaliro lyonna n'entambula buli wamu nga sikulaba ku bitanda ne ngamba obajje weebase yonna nga wonna toliiyo. Ne ngenda ne mmanju nga naye toliiyo. Ne ngamba kati noono ayinza okuba ayambuseeyo waggulu kulya mmere. N'entambula mpola mmanya akafo ko wooliira. Mbadde ntuuka wali wansi ngenza okutunula waggulu nga nkulengera. Kwe kujja nange ne nnyingira. Nakijoba onnoonyeza ki? Nze nanninga eyakubbya akasimu kiki? Dr. Eva enjala ennuma. Enjala ennumye ate olwaleero okumanya ennumye n'empulira ng'ebyenda byonna bitandise okwenyogontola olubuto ne lunnuma omanyiza enjala bwe nnuma empisa bubi. Ntambula nzenna ntuuyanirira n'empulira nga nkanka n'ebigere byonna ne bitandika okuba nga bikankana nga ntambula siva na mu kifo omutwe nga guzitowa n'entandika okussa kumukumu. Ne ngamba kanzije mpola neewalirize waakiri ongulire ku kyokulya naye nfa. Fate ejjukira obwavu kati bungi. Obwavu bunnumye. Buli omu waali akaaba Dr. Eva. Nakijoba obwavu bukulumye okola mulimu ki? Okola mulimu ki? Mbawo olugambo. Nakijoba okyalina omugaso ku ddwaliro gwe. Lugambo ki lw'otuwa okuggyako dduwa Beeni oli owa sayidi endala? Sirina lugambo lwensobola kuzunza. Olugambo lwonna lwenfuna nduwa mmwe. Okiwulira? Lwaki totambula n'onoonya emirimu n'ova ku ddwaliro n'ogenda kuba ffe tokyatugasa? Dr. Eva nnyina omugaso munene nnyo lwakuba ggwe ebiseera ebimu togulaba. Olugambo mba nalwo naye buli ssaawa oba weekwese. Kati omanyi nti nnyina olugambo olwaleero. Nakijoba saagala bintu bya kunsika eriyo. Nakijoba tolina lugambo lw'oleese. Dr. Eva nina olugambo luno lwokya. Ntuule. Tuulaawo olugambo lw'olumpe ndabo balulimu amakulu. Oba nkuwa ekyemisana oba sibikuwa. Ate bwe lutabamu makulu era sijja kuwa. Nawe okimanyi. Tebiyinza kutabamu makulu. Olugambo lw'emba nalwo luba n'amakulu.
Dr. Eve olaba wotabadde ono omukyalo ono omukulu Rosette omanyi nti bali mu kwesiibula mu ddwaliro kati yayiza omuze atambula agenda bwadda bwafuluma bwagenda bwadda bapangisizza ennyumba nawulidde bagenda kutandika kubeererayo dda naye baagala kuddukayo buddusi mu ddwaliro era bagamba mu bye mubajjanjaba tebabitegeera ate bakoze ssente nnyingi nnyo wano mu ddwaliro basabiriza abalwadde buli kamu bakabasabiriza obusente babubasabiriza nkubuulire bagenda kuva wano nga bagaggawalidde mu ddwaliro kandi Lodi agenda kujonona ssente kati nze ngenda muwaki mumpadde zino ssente nze anti ebyo tolinawo obinyinyonnyola lwa nsonga nze gwe Landi Lodi gwe manyi ssente siziwaggwe oziwanze kati tonyumiza bya Landi Lodi wo gwe omanyi bwe mugenda okwekwatakwata omuwe ssente nze ssente nzikuwadde ekirala omutwalo omulala wano ffenna tuteekako amasannyalaze si bwe kiri luutu ewedde nakwata omutwalo mulamba nenteekako amasannyalaze olw'okuba mwagala banga gaaka mwena ne mwesuulirayo gwa naggamba teri n'omu yalowooza ku kyakuteekako masannyalaze ate omugagga wa kuno tataddeeko then 15,000 endala nzibanja ono Thinsia wajja azikuwogatteko si gye 5,000 maama tegiwera jejera byonyonyodde mbitegedde naye bannange kati nze kino ngenda kikola ntya bannange kintuddemu tetenkanya ng'omukyalo nedda kale olaba kati nkusaba busabi vani nkusabanga mukazi munnange nkwegayiridde nyambisaayo kale ekkobo boyinayo nsobola okugattagatta mpeera Landi Lodi bwe mmala omumuwa ye n'agenda nze nja kuyiiya mpeggwe nyamba buyamba laba nno bwe weegonza ssente zo nziyinayo kati awo oba ntaasiza nkigala ekyo nze njiye empego naye sisobola kuwa yadde n'ekikumi omwana omuwala olina okubaamu n'obusente bwo mu nsawo toggwamu bw'otyo okutuuka kweno embeera ey'okusabiriza kati laba obula kunneefukaamirira onsabiriza obusente nkuwole naye ekituufu kiri nti sisobola kuwola yadde n'ekikumi ago ge mazima amatuufu ku bbanja ntoopingeko ebbanja eddala gwe olaba mba ntegeera bulungi toyinaayo bbanja kuba obaze n'ongamba omutwalo ogw'enviiri guwegatte kuno kati zompa kati okuwa Landi Lodi z'oba ommanja oyagala nkuwole nze sisobola kuwola kati nga nange mbeera mubeere naye okusabirizanga mmwe mukola kati laba saa zino oli kunneewolako na za renti nze mbadde simanyi nti gwe osobola n'okwewola naye naawe osobola okunnyambanga mukazi munno ekyokubiri toduula nnyo nti nze tesobola kumbula zisobola kale keninde kino kisinsiyo osanga bwe kinadda kinampolayo naye baaba kino kindidde wabula yeekuba omunaku tekya n'ekino kisinsiyo ky'ogamba okwewolako twadde wano ng'agamba tayina sikakasa nti n'ez'omwezi guno azina kati bw'ogamba okwewolako nkusaasidde ntaliseewo abiri oleka naye wamukaabidde bizibu naye nakkaabira abaavu n'okwegumya kale ajja kumpa weegumye byaleero byo naawe zikubula naye nze nakijobaga mawuye gooleese nze sirabyemu kyamaanyi kikuguliza kyakulya teruyina makulu nakijoba ebyo bya bulijjo nze nakakazi mbadde nakakoowadda nze nasooka n'okukagu kati kyogamba byenkugambye tebikusanyusizza temuli sirabyemu Dr. Eve kimanyi nti mbadde n'eŋŋambo 2 kati olumu ndukuwadde ensigazaayo lumu nakijoba onjiya bannange onjiya kati kiki ekirala kyoleeta ate luno lwokya obadde okimanyi nti Dr. Ben ankwana anjagala nakijoba lwaki osala ebigambo nedda nze sisala bigambo kati gwe naawe nakijoba nga bw'ofaanana Ben akwana akwagalako ki anjagala ze gambi ondaba sooka ontunuulire nina figa buli we muyitako bwenti ngenda nga mbiku nga nenyeenya yenna naagwa amatu neze ngoyeza ebituli naye nno ne Ben bw'aba akwana ebyaddala tei era obuuza yaŋŋambye agenda kungulira engoye endala nkyuse yaŋŋambye agenda kunteekamu ssente naye nakijoba mbuulira amazima saagala kunnimba era bw'ombuulira amazima ngenda kukugulira ekyokulya mbuulira ebituufu ddala Ben akwana oba obadde onnimba kyogamba nkugamba ogenda kungulira ekyokulya kale olaba Dr. Eve amazima go gali nti Dr. Ben tankwanangako ogenda kungulira naye ofubye okulaba nga nkuwa ekyemisana n'otuuka n'okuwaayiriza naye nakijoba ebintu by'okulimba si bintu birungi saagala bintu byakuwaayiriza bantu
kale ngenda kugulira ekyemisana naye si wano ogenda kuninda mmala okulya tugende ebweru kugulira ekyemisana ebweru kino ekifo kya bbeeyi tosobola kulyamu mmere okiwulira ate nekyanaalibadde nkuwako eno eyange naye engeri gyewooma ennyo ojja kulaluka bw'onoogirya akate ya bbeeyi nga naawe otandika obubbi ng'otandika okumpanya abantu ng'oyagala kulya mu bifo bya bbeeyi kitegedde naye ebintu by'obulimba si birungi kammale okulya tugende nkugulira ekiki owulidde akatogo eri wansi ye kiraasi yo kale AKASATTIRO basatira